Yes. Aha, akabaka agenda kola reshuffle mu gye bayita kabineti ye oba nga agenda kukyusa mu kabineti ye oba mu bakozi be ab'oku ntiko mpola bamuweereza mu bwakabaka bwa Buganda. Wano nno twakitegeddeko nti oba oliawo Katikkiro tamanyi future y'entuufu mu bwakabaka bwa Buganda era nga atandise okuba nti asaatira bingi ebyogererwa ku Katikkiro especially ku mbeera ng'agamba nti yawamba kabaka oba kabaka ali mu buwambe asono lwekyo abambejja n'abalangira basalawo kuba nti bamukolako olutalo era nga ebigenda mu maaso si birungi. Katikkiro agenda mu maaso n'okuzaamu abantu aba Buganda ne Uganda yonna amaanyi n'abagaliza obwakabaka ng'agamba nti ono propaganda tebamugenderako kubanga yakimanyi bulungi nti wali Abaganda bagamba nti Katikkiro agende kubanga byakola tetubitegeera. Balumiriza Katikkiro okuba nti akolagana ne President Museveni era batandise okugamba nti Obuganda buli mu buwambe. Wetwogerera twakitegeddeko nti oba oliawo kabaka agenda kukola reshuffle mu kabineti ye era nga Katikkiro ali mu kusatira mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamuli amanya n'eddoboozi bamuyita Ntambi Jimusolo Kiboya Maxud Junior. Webale kuba nti otambula nange Buladi, webale kuba nti ombeereramu, webale kuba nti obeerawo ebbanga lyonna mpola nkwanye ekitiibwa muganda wange yensonga nasalawo kuba nti nkuweereza gwe nno muganda wange atanaba kuba nti obaako kyeweekolera ngenda kusaba Buladi ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tubikola n'okutuusaako amawulire ag'enjawulo. Wano twabagamba tetuleeta palapasa ensonga lwaki twasala okuba nti tugenda mu field n'okuba nti tukutuusaako amawulire ago gosobola okuba nti oyagala. Nkwagala nnyo gwe atambudde nange okumala ebbanga naawe omupya webale kuba nti wegattako big family atanaba kuba nti otwegattako subscribe osobola okuba nti otambula ne family ennene mpola. Kabaka bukyanga gwezi omwaka mulamba nga Abaganda bemulugunya tebalaba ku kabaka waabwe era nga bingi bigenda mu maaso n'okuba nti byogerebwa. Olunaku lwe balaba ku kabaka wa Buganda bamulaba nga embeera si nnungi nga mulwadde muzibu era nga ekitiibwa kya bwakabaka oba oliawo kirina engeri gye kyavoolwamu nga Abaganda bagamba nti tosobola kuleeta kabaka waabwe mu state bwetyo olw'okuba birthday. Bagenda mu maaso n'okulumiriza Katikkiro mpola okuba nti oba oliawo alina kyamanyi no obuzibu bwa kabaka bwalimu era nga bamugambye nti kabaka waabwe oba kabaka waffe bamwagala agende ajanjabwe mu ebweru w'eggwanga. Waneno Katikkiro yagenda mu maaso n'okubategeeza nti ebyo byonna bye bakola tebirina nsa kubanga ate Obuganda n'obwakabaka bwa Buganda bulina abasawo abakugu abagenda mu maaso n'okuba nti balwanagana n'ekirwadde ekyalumba kabaka oba oliawo kiyita ekirwadde kya allergy mpola. Twakitegeddeko nti pressure yasuuse Buganda mu bwakabaka bwa Buganda era nga bagenda kuba nti bakola reshuffle naye ate amawulire getufuna kitemeza okuba nti oba oliawo Katikkiro wa Buganda atadda era nga obunkenke bwe buli bungi mpola. Abaganda bagenda mu maaso n'okuba nti balumiriza Katikkiro nga bagamba nti gwe ogenda mbu okyusa emmotoka n'ogenda mu State House n'oyogera n'omukulembeze w'eggwanga ate nga omukulembeze w'eggwanga oba oliawo Abaganda batandika okumulaba nga threat eri Obuganda. Jjukira gavumenti ya wakati yes yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo efunamu obutakkanya n'obwakabaka bwa Buganda sometimes ebimu bugerere twabiraba amasiro gagenda mu maaso n'okuba nti galeeta obuzibu n'ebisigaddewo era nga oba oliawo abantu abamu baali tebaagala bwakabaka bwa Buganda kukolekana gavumenti ya wakati naye nga ate gavumenti ya wakati yesigaliza obuyinza bwonna nti kingdom zonna zigenda mu maaso n'okuba nti zirulingibwa mpola. Kati nno tutandise okuba nti tulaba nti batandise okuba nti bakola reshuffle mu kabineti ez'enjawulo mu bwakabaka bwa Buganda era nga obwakabaka bwagenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo bukola enteekateeka okukyusa abakulembeze n'abafuzi abali mu mitendera egy'enjawulo mu bwakabaka boneeno kyasinza amaanyi mu ggwanga lyattu Uganda naye nga ate twakitegeddeko nti mbu Katikkiro asatira bayinza okuba nti tebakumukomyawo olw'ensonga ezo bamulaba nga threat eri Buganda mu byakola munnamateeka Mayiga tebabitegeera era ng'oba oliawo Katikkiro ali ku bunke. Katikkiro avuddeyo n'agamba nti ebyo byonna bimugera bya mbona tebirina mitwe na magulu tebirina we byesigamye mwagala kuba nti mwono n'okutula obwakabaka bwa Buganda muli balabe ba Buganda abangamba nze
ngende kubanga okuva lwe najja nina achievement ez'enkola bino nno tujja biraba tujja bikutuusaako era nga nkusaba obeere naffe osigale ng'otwesiga olwono tusobole okuba ntukutambuza emirimu nga bwe giri bampita ntambi kimusolo kibaye Maxud Junior ngenda kusaba yakatwegattako ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga